Abalungi nsanyusa okubalaba. Katonda mulungi ow'ekisa yeebazibwe nnyo. Njagala kwebaza Mukama kubanga mulungi atukoze ebyekisa. Nebaza Katonda atukuumira atutuusa kati nga tukyali balamu. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri lumu, omwezi ogw'ekkumi, omwaka ogwa 2021. Kwata w'owandiika, owandiika ekitabo kya Isaaya. Isaaya essuula 10 olunyiriri okuva ku lunyiriri olusooka tugenda kukoma ku lunyiriri olw'omunaana. Bwe naaba sizisomye zonna ojja kuddayo osome era osobola n'okusoma essuula yonna. Ntuuseemu kukoleeta eddakiika 2 naye tujja zigoba tuzisange. Katusabe nga enkola yaffe bweri etandika omwezi. Tetukola kintu kirala nga tetunnaba kyonna nga tetunnaba kusaba. Maneja nsanyusa okulaba, weebale kujja. Katusabe. Mukama waffe Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo, nkwebaziza Mukama olw'omwezi guno omupya ogutandise. Weebale nnyo Mukama olw'emyezi emirala gyonna gy'otuyisizaamu egy'omwaka ogwa 2021. Era ne tukwebaza ne guno omupya gwe tuyingidde era ne gino egisigaddeyo okumalako omwaka. Mukama, twayingira omwaka guno ku bunkenke. Bangi ku ffe twali tetumanyi nti tulituuka kati nga weetuli. Bangi ku bannaffe tetuli nabo baabula abamu gye bali gye tutamanyi, abalala tebaliiyo baafa. Naye okusooka byonna Mukama tukwebaziza ku lwaffe abaliwo nga tukyali balamu, ate ne tukwasa ne bannaffe abali mu makomera, ate n'abo abaafa mu ngeri etaategeerekeka. Naye Mukama omusango fayiro ku mmeeza yo, kubanga kamera yo ebeera etangaaza. Kati Mukama ffe abaliwo tukwebaziza olw'omwezi guno ogw'ekkumi ogututandisiza bulungi. Era ngulangirira okubeera omwezi ogw'omukisa eri abo naddala abanyigirizibwa. Mukama nfokasinga nnyo ku banyigirizibwa so si ku banyigiriza. Gwe oba odiiringa n'abanyigiriza, nze Mukama nsinga nnyo okusabira abo abanyigirizibwa abatafuna bwenkanya. Kubanga Mukama bw'osoma ekigambo kyo kino kyonna Bayibuli, obwenkanya oyagalira ddala obwenkanya era ofokasinga nnyo ku bwenkanya, era bwe wataba emirundi awatalabikira bwenkanya Mukama wabeeranga mukambwe. Era nkusaba Mukama osisinkane abo bonna abanyigirizibwa. Era Mukama nsaba ggwe oba odiiringa n'Abafalisaayo ne bakabona. Mukama bakabona n'Abafalisaayo banyigiriza abantu bo nga bakozesa amateeka ne bagakozesa obubi. Weebale Mukama kuba watuwa ekigambo kyo ate n'okitubikkulira. Bayibuli egamba wakibikkulira abasirusiru, abaali abasirusiru n'otubikkulira ekigambo kyo ne tukitegeera. Weebale Mukama kubanga okitusomesezza era abantu ne bakitwalira ne bakiwulira. Weebale kubanga otubeereddewo yonna gye tuvudde ffe Mukama e Uganda tuliwo ku lulwo. N'omwezi guno Mukama tukusaba tukuyita Mukama jangu obeere naffe Taata. Abantu babanjibwa ebintu byabwe babitwala. Mukama eggulo nnamwandu yakaabye yagambye bw'ati, ekisooka bazadde be baafa muto, ekirala talina musajja, nnamwandu ali mu myaka 60 n'okusoba, omulimu gwe akuba mayinja. Agenda emmende wali n'akuba amayinja n'afunayo akataka. Ab'amaanyi, omukyala yagambye b'amaanyi tosobola na kubayuuyaako, ne batwala ettaka lye. Mukama omukyala n'akaba amaziga mangi
abo mukama benkukwasa era nkuyita ojje mukama agamaziga g'omukyalo oyo afune obwenkanya kubanga tewali ayinza kumuwa bwenkanya. Bakabona bo tugenda obbalabako ng'anonyeza Churchhouse. Awo kabona avaayo naye bwe watabaawo za Churchhouse tetumulaba, naye nga bw'ali bajja mu maaso go togenda kumubuuza Churchhouse, ogenda kumubuuza emyoyo gy'abantu abo abaakaaba amaziga n'atayogera. Mukama bakabona tubalaba awo nga bakuŋŋaanye n'anyigiriza. Bakabona beegasse n'Abafalisaayo ne baddira Ssabbiiti ne bagimenyesa abantu. Mukama bakabona bo bakuŋŋaana endogoyi zaabwe ezo ezigudde mu binnya, ezaffe bwe zigwa mu binnya tebanyega. Kati Mukama nkwebaza gwe yatuleeta, naffe Mukama tufuneko obuweerero, waakiri tuwulire ku kigambo kyo, waakiri tusabe. Ffe Mukama twasigaza gwe, tetulina ssente zonna zaabwe, tetulina mataka baagatwala, tetulina bazadde baabatta, abaana ba Nabukenya baasigaza gwe Mukama. Ate mu kigambo kyo oyogerera ddala nti gwe taata w'abamulekwa. Kati gwe bba wa mukakyeyune, wagamba nze ndi bba wa bannamwandu. Mukama bannamwandu ne bamulekwa bonna tubakukwasiza, kubanga era baana bo ne bano bakyala bo buli namwandu waali musabidde, muwe ekisa kubanga tebafuna bwenkanya. Mukama mukyawandiikibwa kino kye tugenda okusoma ogamba bw'oti bannamwandu baabafuula munyago. Oli bw'amala okufa Mukakirumira baamutwala, eyamutwala akola mu gavumenti. Bwe baamala okutta Kirumira, Mukakirumira ne bamutwala n'abaana be. Okiwandiika mu kigambo kyo wano nti bannamwandu ne be battidde bakitaabwe, abo bo babafuula munyago ne babatwala. Omuntu omu mu gavumenti Mukama yebba wa Mukanyakayirima. Naye Mukama tukukwasiza omwezi gw'ekkumi. Mukama take over. Jangu Mukama otuvuge Uganda, tugikukwasizza. Ogivuge ogitwale gy'oyagala egende. Mukama ekikulu mu byonna twagala bwenkanya, twagala okununulibwa. Mukama tukwebaza yatusobozeseza okusiiba ekisiibo kya Esther. Twakisibye ne tukimalako. Oyogedde naffe ebintu bingi. Oli mabega w'ekigambo kyo okukirondola n'okukituukiriza. Ffe Mukama tulinze ng'otuukiriza ekigambo kyo. Nsabidde ab'amabanja Mukama, nsabidde abalwadde, nsabidde ab'emitima egimenyese. Mukama wano waliwo abantu ng'emitima gyabwe gyamenyeka, tebamanyi kiddako, baabatwalira ebyabwe abanene. Mukyawandiikibwa kino mu Isaaya essuula 10 olunyiriri olw'omunaana ogamba nti bali abantu okumanya beewaana n'okwewaana ne bagamba bwe bati, ffe olunyiriri lwaffe babaaba bange bonna bakabaka. Mukama waliwo omusajja, mukazi we minisita, mutabani we jeno, taata pulezidenti, muganda we. Bayibuli egamba beewaana n'okwewaana nti ffe tuli mu buyinza ffenna olunyiriri lwonna. Naye Mukama ogambye olunaku lumu bajja kukakkana wakati mu basibe, bakakkane ate beebake ne mu mirambo. Weebale nnyo Mukama, ekitiibwa n'ettendo tubikuddiza. N'omwezi gw'ekkumi tugukwasiza Mukama, twalangirira state funeral year 2021. Ekyo Mukama twakirangirira, nakyo kirina okutuukirira. Tekinnaba Mukama, bino ebiyise si bye tubala, tulina kye tuyita state funeral year. Si bino siroka eki, nedda Mukama, state funeral year. Naffe tufune ku bwenkanya, kubanga gwe ekyogedde nti bajja kukakkana wakati mu basibe ate bagalamire mu mirambo. Weebale Mukama, ekitiibwa n'ettendo tubikuddiza mu linnya lya Yesu, amiina. Bikula Bayibuli yo. Tutandise omwezi ogw'ekkumi. Mbasabidde mwenna omukisa mu linnya lya Yesu. Mbebaziza mwenna abagunjagaliza WhatsApp messages nnyingi. Mwansabidde dda, mwagunjagaliza dda omulungi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Bulijjo nze mbadde nsabira abantu. Waliwo omuntu eyalikodinze audio mpanvu n'ansabira omukisa. Bannaye era bwe mulaba nga nkyuse, bwe mulaba nga ekiwala takivuddewo n'emmere enviiri, temwebuuza omwana yansabidde omukisa.
guli omukisa gonna bwe nagutute era gonna bwe guntomera bwe guti mujja kuddamu okundaba nga naye yali wire tosobola kumutegeera nga naye yennyini teyetegeera yajjudde bicepe yafuukana bannange omwana yansabidde omukisa mwebale hati buli muntu akubagamba pasita nsabirako gwe noosaba nga tewali akusabirako kati mujja kuddamu okundaba nga naye yali wire tosobola kumutegeera naye yennyini teyetegeera mubikule mwe bayibuli mwagala kutwala wano obudde mu nnyimba za Bobby kasita muwulira Bobby omwana omuwala akikoze ku gundi ku TV BBS ye ataddeko nga bagamba president agenda kwogera nakuba esimu mu studio president Bobi Wine wanga agenda kuyogera sawa meka nti Museveni yagenda okwogera yoyo kale omwana n'atema kati awo ne bwe ennyimba za Bobby paka nca temuvaawo zikomyawo kati tugende mu kyawandiikibwa njagala kwebaza Katonda omulungi ow'ekisa sirina nnyo following nti nene nnyo genda ewala naye nje nninawo saagisuubira nze mutabani wa Katongole wa bodaboda nze wa bodaboda temugamba mbuno taata ye wa bodaboda nze wa bodaboda naye nze mutabani wa Katongole omulimi sikisuubirangako nti nsobola okubeera ne following bweti kunze nnene nnyo okusinga ne bwe nali saakisuubira naye ku bwetaavu ne ku demand ntono nnyo naye following gye nnina entono nebaza Katonda Yesu yakola bwati ate si ntono Yesu yafuna 12 emyaka 34 gye yamala ku nsi yatambula ensi n'alinnya endogo n'atambuza ebigere n'atambulira ku lyato n'abuukirako mu bbanga bwe yasembayo n'asemberayo ku ndogoyi yafuna 12 ate ne yeebaza n'agamba nkwebaza kitange olw'omulimu omulungi gwe nkoze era bonna nga bwe wabampa baabano okuggyako endiga y'okubula naye bonna baabano mbalina era nange mbakwasizza bakuumire mu nsi naye nga si bansi naye baleke bagiyitemu 12 ye neyeebaza kati ate olwonze lwaki seebaza Katonda naye gwe wulira natandika okusomesa bayibuli nga n'abatono abajjawo bagamba laba ekyenena ky'omwana kisoma bayibuli etaliiyo ekyanyambanga ku vidiyo zange ebyawandiikibwa mbirekako era senga nali mbyogera bwogezi n'eŋŋenda senga sikyalina muntu n'omu andaba nga bagamba omwana oba bayibuli gy'asoma agijjawa ono omwana tabatamala emirundi nga yakubyeyo bayibuli entonotono buli lunaku ajja n'akatabo kana akatabo nakakuba n'enkugamba nti ng'ennaku z'omwezi lumu ogw'ekkumi bammemba ba palamenti bajja kwekalaka bajja genda ekigo tamala emirundi yakakuba era olwaleero kalabika agenda kasoma enkya oba wiiki ejja kana akatabo nakugamba bajja genda enakawa mu katale bagule ebintu bagende bakyalire Seggirinya Museveni azirike tamala emirundi ebintu abiraba bukyali kati abantu bagambanga bannaye ku Facebook eyo waliyo ekyenena ky'omwana ekyenena kisoma bayibuli omwana yakuba ndowooza obutabo ye abuyita bayibuli nti yagambye atya nti bayibuli egamba bweti mu kitabo bwekiti nti naye bikulako ku yiyo nti nze sirina talina bayibuli kyokka awakanya byenjogera kati oluvannyuma buli omu natandika okubikula bayibuli ye bannaye nga bye nayogedde bye biri mu bayibuli oye nkya n'akomawo nabuza yakomawo saawa meka nti mwenda nti eyo newaffe zibeera meka nti 2 ez'okumakya olwo ndi US ziri Boston ya saawa 2 kumekyanga nakazuku kanti sigenda ku mulimu nga simuwulidde abantu ne badownloadinga bayibuli ne batandika osoma bayibuli kati kikino kye nebaliza Katonda mutandise okulaba ebyawandiikibwa bulijjo byensoma kino ekyawandiikibwa kyembaleetedde si kyange sinze nakisomye abantu balinga 3 bakimpeereza lumu pasita nti obirabye pasita bulijjo byayogera mbadde nsoma bayibuli nengwa ku kyawandiikibwa kino omulala yakikutte vidiyo bw'ati nakimpeereza nange nensoma Isaaya 10
nabadde ndi awo ng'omulala kinsindikidde ku WhatsApp Musumba mbadde nsoma Bayibuli nendaba kino ekyawandiikibwa naye nkisomye ne mba nga atasomanga ku Bayibuli bino bulijjo si byoyogera ne ŋŋamba nammwe bwe muba mutandise okulaba ebyawandiikibwa ebitali bya bimu bya 10 ekyo kye neebaliza Mukama nti Mukama nkwebaza kubanga nange nanoonya engeri gye nsobola okukontributinga ku ggwanga lyange nembulwa nga nze mpulira senga mba nnina emmundu nja kuweereza eggwanga bannange njagala emmundu era bw'oba ogirina n'ogimpa nze oba omaze bannange njagala emmundu kuba mmanyi kyetegeeza emmundu yansula emitwetwe emyaka 17 I know what it means ng'omuntu alina emmundu eri mu nsi nga si bulokole buno gwe tokayana bwe muba mukwana omukazi bwe yagamba pasita yakwana omukazi wamma nedda mama Ebeni oli omusajja nga mugagga nnyo alina ssente alina emmotoka alina biki nga gwe olina emmundu gwe tokayana oli bwamuwa ssente gwe tokayana muwe emmundu omugambe n'emmundu gitwala ogitereke mu nnyumba osirike omukazi gwe gwamututte kuba bano abalina emmundu batandise kakati kutukyayakyaya bantu ng'olina emmundu oba olina byonna kankubuulire bannange nze siyagala gikozesa ebyo nali njagala nkwate emmundu mpeereze eggwanga lyange kuba ne we nali njiyina nga si yange ya taata naweereza eggwanga ku mmundu eya taata mba kubanga njiyina nga siginica yange ye yagijjayo myaka 12 nga nsula bweru tukuuma babbi tukuuma nga ababbi sigamba nga tukuuma ababbi babbe nga tukuuma ababbi baleme kubba genda ombuuzeeko ebuwama kawumba ogwomuluka egyo emiruka gyonna Sango Kawumba Kayanja genda eri gye baziika Kawumba ogenda obabuuze mutabani wa Katongole awo wonna totawana gwe kasito gamba mutabani wa Katongole omuserikale alina bangi naye bamanyinze alina bangi naye era bagamba kana akaana akasirikale akato bwe bakyanzijukira mu kaana kali aka Piffo nga ndi afande kati ekyo kyankwata mu bwongo nga mmanyi okuweereza eggwanga lyange nja kuba nnina emmundu emitwetwe eyo saavisi mwagisubwa naye neebaza Katonda nti ne kye yampadde ate kisinga emmundu nti nammwe mutandise luli Bayibuli mwali mugimanyimu omuntu ayinza n'okukugamba omuntu n'akugamba mbu pasita akusabira siganye kisoboka niye pasita n'atagamba nti genda ku internal affairs ojjeyo empapula oapulayinge ku passport yagamba bwati abaagala passport mitwalo 3 passport ye mitwalo 18 pasita aba akubbye n'akusabira n'ova ewuwe nga togenze na passport baginona ku internal affairs tebakulimbanga atayina ssente ng'obwavu bungi wanika waletiyo takugambye nti nno genda okole akubbye wanika waleti kale bw'oba tolina waleti wanika essimu y'omu bbanga omuntu agisindikeko mobile money accidentally akubbye kati ebyo bye mwali mumanyi mu Bayibuli kati bino abasomye ekyawandiikibwa kino sinze nange bampadde kiwe era bwe bakimpadde ekiro nange neŋŋamba bye mbadde ngenda okusomesa kambize wano nsomese abantu bano bye bampadde kubanga kino ekyawandiikibwa tulina okukigabanako ffenna ye mbeera eri ewaka kati kinsanyudde nti nammwe musoma Bayibuli ne mulaba embeera eziri ewaka Mukama n'ayogera nammwe okuyita mu byawandiikibwa kino ekyawandiikibwa si kyange ye lwaki tetusomaayo Bikula Isaaya essula 10 nja kusembyayo politics leero sikubye kalango Molini Skinike ya mwerabidde tuli mu kigambo kya Katonda ulira embeera eri ewaka omuntu omu yagambye Bayibuli yemaze okutuukirira e Uganda tubuzayo okulaba zaakayo ng'aleeta zeyatubbako zonna n'aziteekaawo Bayibuli eggweyo kubanga ate ekyo kyekikyali ekizibu ennyo naye Yesu bw'anaakyala zaakayo ajja zireeta wulira zibasanze abo abateeka amateeka agatali ga butuukirivu n'abawandiisi abawandiika obukyamu Bayibuli ey'oluzungu yeekijjayo bulungi n'egamba nti zibasanze aba unjust
just decree. Decree ly'etteeka eritayita mu parliament, etteeka ery'ekigambo. Kafiyo sawa 11 over bakukwate. Ate mmuleka mbabuule okumanya nga Uganda yeesulise. Nabagamba nayogera ebigambo bibiri nabyogera nga ntegeera. Ne ŋŋamba Museveni bw'aba yeegaana nti bino ebiriwo si yabikola, nti si mutemu, alina okukkiriza nti Museveni ddole. Mwe ne mugamba mbu namuvuma. Saavuma musajja mukulu oyo, sisobola muvuma. Ku bintu bibiri alina okukkirizaako kimu. Bw'ajja n'agamba kafiyu ssaawa 2 okutandika leero, wallahi ziba ssaawa 2. Ekyo bakikola. Bw'agamba bw'ati, kakati mpulira nswadde abaana mubaddize bodaboda zaabwe, n'olwaliro tebanna zibaddiza. Kati Museveni ddole oba Museveni muntu? Waliwo omuntu alina erinnya, abantu babiri balina amannya, omu bamuyita baati Mugisha muntu. Goyinza kiyita ekibuuzo, Mugisha muntu, ate waliyo pasito mulala ye bagamba Mugisha mondo. Kakati nkubuuza, Museveni dole Mugisha naye oba mukitegedde? Abantu babiri, omu bamuyita Mugisha muntu, kati ate omulala bamuyita Mugisha mondo. Eyo ansa ya kibuuzo. Kati awo simanya ani muntu ani mondo. Mugisha kisolo. Okitegedde? Kakati nze mbuuza, Museveni muntu oba Museveni ddole? Yagambye ababoda babaddize ppikipiki. Omanyize ku nsonga z'ababodaboda n'abavubi situula. Ebintu biri bisatu. Ensonga za bodaboda, ensonga z'abavubi, n'ensonga za Bayibuli ez'omwoyo. Awo nja kufiirawo ebyo bintu bisatu. Abalala wamma mu nsonyiwe, nja kuyitayo nga nveeri. Kati ne bankuba kyeyo. Ne bankuba kyeyo. Awo na specializinga. Kakati n'ab'emmere ne bajja. Awo ne tutambula bwetyo, tunengenda nga nnyingira mu balala mpola mpola bwentyo. Nze mu kuvuga emmere onsobola, tugende batuwa omulimu ewa Kisekka. Commission gy'otunda ogiryako 5, olabe kye naakukola awo e Kampala. Nze mu kuvuga emmere ojja kulaba nga nnyinyuse n'emitwalo 5 commission, nga nze ntunze paka yonna nze njiguzizza emmere. Awo ndi muzibu, bw'ondaba dduka. Gwe bulira Bayibuli bwegambye wamma, zibasanze abantu abateeka amateeka amakyamu. Zibasanze abo abawandiika. Wano senga mbadde ndi tikyalumbuye, mbadde ngenda kukugamba taginga Kireewa Kiwanuka yagambye bw'ati, etteeka likukkiriza, etteeka likkirizibwa okukwata emirundi 75 olunaku lumu, so azironga aziba kukutte. Kireewa Kiwanuka zikusanze. Ate ngenda kukubulira n'ebigenda okukubeerako. Ekirungi Bayibuli yo nnungi. Bayibuli tekuleka nga totegedde. Zibasanze abo abawandiika amateeka ago amakyamu. Yika tugende mu maaso gw'olabe Bayibuli kikyeri. Olunyiro olwokubiri, okugoba abanaku baleme okusaasirwa. Okugoba abanaku baleme okusalirwa omusango n'okubanyagako ebyabwe. Abaavu ab'omu bantu bange, bannamwandu babeera munyago gwabwe, era abafiiriddwa bakitaabwe babafuula omunyago gwabwe. Bamakinga sure nti omwavu tafuna bwenkanya. Bayibuli ekimanyi bulungi nti waliyo omuntu omukulembeze ateekawo etteeka
nga likwata bamu abalala teribakwata nti nga bamakinga sure nti abaavu ab'omu bantu bange Katonda akimanyi nti mu bantu be wansi ku nsi mu bantu be mulimu abaavu era Katonda akimanyi Sebadduka lwe yayimba nti omwavu tasinga musango rest in peace bakikubuulirirawo ne bagamba omwavu tasinga musango Katonda yakyogedde Sebadduka yasoma kino kyawandiikibwa abaavu tebafuna bwenkanya era baddira ddala bannamwandu ne babafuula omunyago nkugambye mbadde nsaba omukazi mukakirumira bwe bamala okukuba kirumira amasasi ba agents ba government bagendayo waliwo neyagenda ne beggalira mu nnyumba ne mukagundi ne mukakigundu ngangano okuba omutwe banaye munkalubiriza obulamu kati era lumunja kuba screen ye ekikonde mmwe mulimanyi oba eri yatika nga video ekomaawo kubanga bwemba sina wenkuba answer tizijja omu yaggalawo ne bagobayo bannamawulire ne bateesa bulungi nnyo bwe baamala afuluma ebweru banaye osobola otubuulira ku kibaddeyo senga mwabadde mwetaagisa twandibagambye era omukyala yali akaabakaaba tugeka ng'omukyala akyuse twali tuzeemu mulaba nnamwandu wa kirumira nze mmanyi gyali Bayibuli egambye bannamwandu mubafuulira ddala omunyago okimanyi kwe kumaliriza mission n'obaako by'ojjayo bamaze okutta kirumira ne mukazi we ne bamutwala eyatta kirumira kati yavunaanyizibwa ate kati yalabirira abaana ba kirumira naye basajja mmwe mujooga naye Mukama yeebazibwe ku lwa Bayibuli Bayibuli egambye nti be mwattira bakitaabwe mubafudde abaddu mu nnyumba zammwe nkugambye waliwo bba wa mukanya kayirima batwala omwana batwala omukazi ne bamulekwa ne babatwala nga bamaze okukuttira kitaawo gwe noosaaga naye ebyo byonna Bayibuli ebimanyi era Bayibuli yali etaddewo layers z'obuyinza n'obuddukiro ng'ebyo byonna ebisuubira neeteekawo bannaddiini bakitaffe mu Katonda negamba abantu bange eri bwe babasafokeetinga baddukiranga wano ne bafuna obubudamu olumu nali njogera ku kkanisa nga mbuuza ekkanisa kyeki ne tusoma mu Yoswa essuula mmeka 25-29 Bayibuli egamba bweti Mukama yagamba Musa yasooka n'akigamba Musa n'addamu n'akigamba ne Yoswa bwe muyingiranga mu Kanani ne mutuuka muzimbe ebibuga bingi ku busozi waggulu mu bipreserving abantu baddukirengamu abanaku baddukirenga omwo n'abazize emisango baddukiranga omwo era bwe bajja temubawangayo bafune obuddukiro eyo y'ekkanisa muzimbanga ebibuga nga bingi nga by'abantu kuddukiramu abalemereddwa eri Katonda yakikola kigenderedde okutuwa bannaddiini munnaddiini yo ne bw'atakuwa ssente asobola okugamba ekigambo n'osumululwa just ekigambo omuntu ayinza okukuwa kakadde n'osigala ng'oŋŋaŋala ayinza n'osigala ng'ekintu nga kakadde tekatuuse ku kizibu ky'oyina omusajja wa Katonda n'akugamba ekigambo omusajja wa Katonda abeera n'ekigambo ky'amagezi n'okutegeera Mukama amuwe ekigambo yes ulira Qur'ani esomesa bweti omanyi njagala nnyo abayisiraamu abo balina ebintu balina Qur'ani esomesa bweti waliwo omusajja omu bannaye surati njerabidde naye ulira bwegamba Qur'ani waliwo omusajja omu mbu yagenda n'awasa omukazi bw'awasa omukazi n'awa amahale ng'omukazi mulungi nnyo ng'anyirira ne bamusalira amahale gonna n'agawa bikibi ne bamuseera kuba omukazi yali mulungi n'amutwala agenda okutuuka ewaka bayiseewo ebbanga agenda osanga omukazi ng'omukazi talina mannyo mu kamwa ng'amannyo gonna yagaggyemu yaganyise wali mu ddagala n'amubuuza gwe kiki naawe ate toyina n'amugamba wandeeta siina mannyo munnaye nange ndi wano ku sajjale gye nnina gye mbeera nayo gonna amannyo gali artificial bulijjo kyogamba togamanyi n'ababuuza ne mu nseera omukazi nga omukazi talina mannyo n'agende wa nabbi n'amugamba nabbi bino sijja bikkiriza nti omukazi ne bansera omukazi nga talina mannyo wulira nabbi alina ekigambo ky'amagezi n'okutegeera
ng'omusajja aleese omusango bamuwa batya omukazi atalina mannyo alina gali artificial. Nabbi n'amugamba weebaze Allah, fukamira weebaze Allah nsooke nkubuulire nti kikyate neebaza. N'amugamba fayiro zino oziraba, agenda okugjayo fayiro bwe ziti gundi namba kabini nga bwebeeraawo ng'erimu zi fayiro ng'emisango egirimu abakazi balumye babbaabwe. Waliwo abaatanye be bataddeko black stone, amannyo galina obusagwa, bamutaddeko black stone. Omulala omukono bagusibye bwe bati guzimbye gulinga gwe babbye essasi lya Katumba Wamala. Hali wano kiki omukazi yamuluma. N'amugamba weebaze Allah kubanga yakuwa omukazi atalina mannyo, kuba naawe kati senga bakuluma dda. Ate gano ne bwe galuma teganyweza ate tegatana. Omusajja n'agamba Allah yeebale kaŋŋende waka nga tannanoba tanzirukako. Ekigambo ky'amagezi n'okutegeera. Naye waffe bannaddiini omanyi w'obalabira. Munnaddiini alese abantu bazikirire ali mu kutaasa Church hali mu kutaasa Church House. Buli lwe tumulaba kati mu kamera wabaawo yamusuubiza eza Church House. Naye bw'alituuka mu maaso ga Katonda kazimba mugaluba kutaagende. Kyankola bubi bannange. Yonna Lwanga rest in peace. Yonna Lwanga rest in peace. Mukama akuwa ekiwummula eky'emirembe n'ekitangala eky'olubeera kikwakire otebenkere emirembe. Kati kazimba mugalu okumulabako abaana afaayo nnyo okusekiwalinga Church House, naye tafuddeeyo kusekiwalinga emyoyo egizikirira olw'embeera eri e Uganda. Ye mu maaso ga Katonda alowooza Katonda ajja mubuuza Church House eriwa. Olwaliro Church House ne bwe bagitwala ne bagikubiramu endongo tebasobola kumubuuza. Katonda tayinza kumubuuza nti Church House gye nakuwa eriwa. Tamutumangako okubuulira kusekiwalinga Church House. Juzi bwe nayogera ku basumba bano ababadde baje Gideon come back, omuntu omu yaŋŋambye naye naawe pastor kino ekintu okisussizza nnyo. Abasajja wandi balese ne bayita omuntu waabwe n'akomawo. Golowooza buli afa yenna bamuwulira. Oyo omwana gwe weesibyeko gwe bakubba essasi mu luba. Golowooza bo baamulaba. Tebaamulaba bambi. Tebaamulaba. Nze ow'ekkata mmulaba ntya ow'omundeba n'atamulaba. Omwana ava atya e Kampala n'atuuka ekkata ng'ow'endeeba tategedde. Kyogamba impact, TV impact. Simanyi dream. Teyasobola kusaka ggulire eryo okulaba mwana gwe bakubba essasi mu luba. Kyogamba tebalaba ku baana bannabukenya nga baaziirana. Tebalabye drone zibadde zisomba bantu. Njagala ombuulire Sserwadda nga yakwata owa poliisi. Recently we babadde batemera ebijambiya yagula owa poliisi agenda akuuma ekitaawe mu kyalo. Mpakanya nkubulokingi kubanga kyenkugamba nkimanyi. Ewuwe waba ewaka ewaabwe eri gyazaalibwa wabaddewo abakuuma awaka, si kulwanga ababe babatema ebijambiya. Okitegedde kyenkugamba? Omusajja afunvubidde era yatugambye bwe bati bannanga akyayina leeta kubanga akawumbi kalamba n'obukadde 406 bukyabangibwa. Church House bagitwala. Afo kasinze nnyo ku Church House tebagitwala. Naye mu bibala byawo yino kazimba mugalu ebibala byotwala mu ggulu tekuliko Church House. Omwoyo gwa Munnayuganda omu ng'ogusekiwalinze gukola amakulu mu maaso ga Katonda. Wakiri ne batwala Church House ng'obadde olesikiwalingayo omwoyo gwa nnamwandu ogu oli eyabadde ayaziirana. Namwandu yayaziiranye n'agamba bannanga obwenkanya buliwa. Omukazi yagambye bw'ati ndi mulooni emyaka 16. Abasajja batwerawo ne school fees loan. Owulire school fees loan abantu bagamba bannaye no Museveni bannange service delivery omuntu ofuna gundi loan school fees loan ne weerabira yakugambye omwana ali ku university ogenda musasulira obukadde 4 obukadde n'abaana ba secondary
waliwo secondary nga secondary emu esasula sente ngeza university n'otwalayo omwana wo katugambe obukadde bubiri obukadde bubiri mu mwana wa senior 6 taamu erimu emyezi 3 sibwe kiri oba 4 emyezi 3 taamu n'ogyewolera school fees loan naye ate nga loan ogenda gisasulira emyaka 2 kakati mu myezi 3 n'oddamu n'otuuka mu taamu ey'okubiri n'okola top up gwolowooza bakuyamba waliyo top up loan kakati otuuzaako obutuuza era ne bakwongera kakati gwe abadde abanjiwa emyaka 2 gibeera 4 nosasula n'atuuka mu third term ne bagamba tofaayo anti obadde osasula bulungi nnyo era okola top up era n'otuuzaako omwana omuweererayo katono bwoti loni nekutuuka mu bulago gwolowooza bakuyamba kwamini batundanga mmwanyi ne baweerera omwana ate ng'olidde n'empuuta kafero yayogera kafero yagamba bw'ati tibuladi nandibako ekitundu ekyo nkyerabidde kigamba kitya mbwezi nange yanterekera enkalu zange zenodde ng'eyo gye musoma nenkyama ne kugumbulula nempaana omusolo nga nkomawo ezisigaddewo ng'enkalira bwe nsisinkana ekifi nentemesa nga mama wamwawuuta nange ku mutima nga njiwayo okitegedde kaakati alina genda mu school fees loan ono akugambye yakolanga n'afissa olunaku lumu n'agenda n'asasula fees n'ayitira kugombolola naawe omusolo ate ng'emmwanyi teziwaddeeyo mu ewaka ensawo zikyaliyo atunzeko just endebe nga 7 n'awa school fees n'ayitira kugombolola naawe omusolo n'ayitira ku mudaala n'atemesa ne ku mutima n'ayiwayo okitegedde ayiwayo n'ayiwayo kakati ate gwe omulembe guno ogwa gundi ogwa kiweewa ye akola bw'ati ye we yayimbira ng'olwo embeera egenda ekaluba nga ye akola bw'ati nga bw'ajjako school fees n'awaka balansi asigadde wa munywamu mwingi nga tewali zifisseewaawo oyo ate ye waka tebalyanga nva gwe noosaaga emirembe gizze gikyuka paka lwe tutuuse ku mulembe gwa school fees top up loan omuntu naweerera kyova olaba ye afande katongole teyabikkiriza yagamba yatubuuza ate mulowooza mugenda makerere bwe muba temulimye mutuule bwe muba temulunze gundi kwesasulira mutuule mulowooza mugenda makerere taata bwe yatugambanga mulowooza mugenda makerere nze mbasaasidde wayi yagana school fees loan taata yagana school fees loan sebo mbw agende mu school fees loan yagana nagamba mulowooza mugenda makerere namugamba muze njagenda emakerere nagamba tojagenda njagenda tojagenda luwakiri nagenda n'ensomerayo purepu nze opita wakusaaga makerere era bwe bayita abaali basomeddeko ku Makerere University temungoba nasomerayo pureps nga ndi wali ku student anko wuno nga ndi wali ku student center nasomerako ku student center ne bangoba school fees nengende ebukesa ku Bright Way bagenda okungoba school fees nenkomawo awo nga basomeramu bwenti kubanga taata yali yanjigiriza okunnyonnyola primary nagisomera ku bubaluwa kakati ekyemu anti omanyi taata alumba ali mu kyalo yagambye agenda kujja nze leka njira nsoma kati bwenjira nakugumikiriza omwezi kakati nze nkanya kopa notice bwemba ne notice zange ngoye mama Eben anyinyonnyola nangamba kakati kino ono gundi naalyo kansomesa history nasomesa biki nengenda nenkola ebigezo nempita nengenda nendigestaringira emitiyana n'emitiyana natwala tulo nagenda kukola bigezo mitiyana SS genda yonoonye erinnya lyange obugundi obanga teririiyo ne certificate yange nenjifuna nga nsomye Rabadob style obwenti nensomera ku Makerere University Preps mumpita wakusaaga naye gwe owulira wamma Bayibuli egambye bweti abantu bange
bannamwandu bo mwabafuula munyago gwe mutanga omukazi mu mutwala nga n'abaana mubatwala nga bagenda nga bafuuka abaddu bammwe naye bayibuli egamba bweti Katonda abalaba agambye akimanyi abuuzaawo mu nnyiriri eziddako naye muliddawa lwe naasituka okujja ani agenda okubataasa mu mukono gwange ani agenda okubataasa nga mbatandiseeko nti olunyiro lw'omunana lugamba bwe luti mwewaana n'okwewaana nti ne babaabo bonna baganda bo bonna bakabaka kale ssebo weewaane baganda bo bonna bakabaka kale weewaane oyo Diana Atwine yakwata banne bonna bwe bagwa ebigezo bakika bonna bafanagana emitwe gya nsonda nnya bonna basirwa emitwe mikalu be bafuga Minister of Health kino ekidomola kya Minister of Education nekikwata ebidomola bya kapipa mwe temwalaba ku bidomola bya kapipa ekidomola kya kapipa kyali kizito wakyalinga kya rawundi bwe kiti kino omumwa munene bwe guti otuuzaamu empumumpu namba tugisalako kidomola kya kapipa kye kikulembera Minister of Education kati education ye neri mu bidomola bikapipa health eri mu bikapipa abagezi badduka bagenda tebakulemberwa bikapipa bidomola wabula beewaana nti beewaabwe bonna bakabaka mwewaane ono yagabye emmotoka n'agamba bw'ati nsobola n'okukutomera nkutta kubanga muganda we president muganda we omulala president w'eggulu muganda we omulala yakulira amagye mutabani we yakulira kugamba beewaana n'okwewaana nti beewaabwe bakabaka naye Katonda yagambye bw'ati mu kyawandiikibwa ekyo lwendijja mbasaasidde mugenda kuddukirawa ani agenda obbalokola mu mukono gwange n'agamba nja kubalabako nga mukutama mwekweka wakati mu basibe naye bannange bayibuli eno give nako naye neebuuzaamu bino ebyawandiikibwa byenzijje nsomesa ebbanga lino ery'emyaka 2 gye maze ku intaneti emitono ennyo senga Kazimba Mugalugo wali osomesa ebyawandiikibwa bino Uganda senga yazuukuka dda yonna senga emanyi ekyokukola maama nzaani ayogera nga Kazimba Mugalu yayogedde nzaani ayogera nga Sserwadda yayogedde senga Sserwadda bino ebyawandiikibwa senga ensomesa gye mwatusomesa ekimu eky'ekkumi gye mwasomesa ebintu bino Uganda senga ffe bannamba senga Isirayiri twagiryako dda ekifu Katonda yali badde agamba nedda nonzeeyo neggwanga eddala kati ne Uganda gwanga ddonde naye abasajja batusomesa bintu bitalina makulu wanika waleti ogende weebake Mukama agenda kuwa ssente omwana ne yeebaka n'azuukuka n'akebera waleti nga temuli ssente n'addayo n'amugamba pasita tezaze n'amugamba ddamu owanike waleti omwana ne yeebaka alinda ssente Mukama z'agenda okuteeka mu waleti n'amugamba jangu nkusabire n'emitwalo 3 ofune passport ate nammwe nno ne mugendayo n'emitwalo 3 pasita njagala passport genda Buwarabu kuba kyeyo kale muli olese ekikubansiko nti ndese ekikubansiko teeka awo Mama Fina asaba ekikubansiko n'ekkanisa esaba ekikubansiko passport bagijja ku internal affairs era bw'oba tewagendayo tujja gifuna ssente bazijja mu kukola na kuweereza Mukama asobola ddala okukugabira ng'oweereza n'akugabira bugabiza ate nga tobiyiyiza buyiiya naye omwana agamba pasita waffe w'amaanyi pasita oli bw'ayogera ekintu kibeera yagambye empanike waleti yala ne ziryoka zikuba omwana bamaliriza babafulumye mabega abaana balenzi bagenze okubanja mubanja zaaki sigo watufuluma emabega leeta ssente baana b'abantu balina bakitaabwe ne bannyaabwe mwewaane nti mulina babaabo bonna bakabaka bonna bali mu buyinza bayibuli egambye mujja kwekweka wakati mu basibe naye oba ekigambo ekyo mukiwulira bwe kisawundinga ng'obubudamu emirembe okubeerwa okufunya wakati mu basibe ate tebakulaba awo n'owulira emirembe nga weekwese wakati mu basibe bayibuli egamba mulyebaka wakati mu mirambo awakana agenda obuuze Sawulo ne mutabani we obudde bwakya ne beebaka wakati mu mirambo Sawulo yalajana n'agamba bannange nzita nga tebannantuukako nzita Sawulo kabaka
Nagamba bannange enzita ebyo babanga babasomesa tebababuulira bagambako kimunedda oyo musajja temumwogerako Katonda yagaba obuyinza teri buyinza butava eri Katonda takubuulira bwe yabuwa Sawulo yamaliriza atya ekyo tebakyogera bagamba bugambi tumunaye oli yafukikaka eyafukibwako amafuta tebamwogerako kwegamba gwosiyaga abaana b'abandi iffe tusirike kakati nange ndi omu ku bantu abali nange negase ku Pastor Male ndi omu ku bantu abalwanyisa ebisiyaga kubanga ndi omu kubajjanjaba bo basiyaga ne baweereza ASP gendo jjanjabe Male gendo jjanjabe sebo ffe tuje nkugambye omwana kati agenda mu bukadde 10 okubeera nga kati akozesa pampa emu oba hafu ya pampa kubanga ajijjamu n'agikebera nga sawa zigenda kuwera 9 tennaba kugenda mu kantu bukadde 10 bwe bumutuusizaawo oli omwana yakolayo bukozi bwati gundi n'agamba mulaba mu ababadde bawakana mulaba nze kati ndi omu ku muntu akkiriza nti Uganda waliyo ebisiyaga kubanga lipooti zonna nziyina wano zonna nziyina vidiyo nziyina bannaddiini abo buyinza nga banyigiriza abantu mmwe mwali ekiddukiro naye Museveni yabasinga amagezi n'abasiruwaza n'abaliisa ku mmere ye mwenna ne muzoliga omuntu kati okumulabako ng'anoonyeza Church House era yawulidde okusola n'agamba naye ne bamemba ba palamenti muddamu bakwata bwe mutyo waakiri mu batwalire ku boda naye bannange nedda kino kisusse olwo mbunnaayogeddeko gwabadde muswalo era yabyogedde ng'omulaba abyogererako awo abyogerako ku lw'okubanga kati senga babadde tebakuyise kukuwa ssente ezo senga wadde tebakuyise kukuwa ssente kugamba tewali kyogeddeko era yategedde bano abaana bagenda kunkala kataale kambasookeyo kakati neseggerenya temuddamu muwalabanya waakiri mumusibeemu busibi muguwa naye kazimba mugalo kale njakula kale ndikulaba bwolyetikka Church House ogende wa Katonda omugaye munaye mukama nze nakuweereza nnyo era ne Church House yino nagise kiwalinga mu bamanerenda mwani yabagamba okugiteeka mu bamanerenda ng'omuntu omu Bayibuli tegamba nti nno nga wazimbye ennyumba ennungi nti eggulu likyakyanca sol emungo ginunudde okuva mu kuzikirira Bayibuli egamba mu ggulu balya n'embaga omuntu omu bw'ati mu ggulu bamusalira ente ne bakola embaga kati waakiri batwala Church House n'onunulayo omwoyo ogwo n'ogujja mu kufa ewa Museveni gumu bwoti obeera osinza omuntu anunudde Church House mu maaso ga Katonda mwebale kusoma Bayibuli ekyo kyawandiikibwa kyabadde kyammwe era waliwo abakimpadde ne bagamba genda n'abalala okibagabanyeeko kiikyo genda osomewaawo wonna ojja kulaba ngenze mu politics njagala okugamba abanuupu nabagamba mwenna abali naddala abaawaaba Semugoma tukimanyi bulungi nti gwe kyeyamaani wa Kampala Central genda okole musobolera ddala okuweereza b'abantu bammwe nga temuli mu buyinza obwo budde bwe mumala mu makooti mbu mwawaaba waakiri be baawaabira wamma mmwe kubanga oli eyawaaba owanuupu toyinza kujjayo muntu waki toyinza kujjayo wa FDC Museveni akukkiriza ojjayo wa FDC ojjayo wa DP we ojjayo wa FDC we ate waakiri ojjayo wa NRM ate nga nowa NRM toswa mujjayo temwono nabudde mu makooti mbusimanyi ogenda kujulira okujjako wamaggo gwe baawaabira obuwabizi ng'owanuupu ng'oli ye yakuwaabira gweoba olina okugenda mu kooti naye owanuupu eyawaaba bwe bakusalira omusango biveeko weewale ne bikositisi ebyo simanyi bikositi omusajja mu kifo ky'okumuwula epuse nnyo Uhuru yakozeeyo ekyamagezi bwe bamaze okusala omusango n'agenda asika gundi mu mukono newankubadde Uhuru ye mubbi
naye yamusise mu mukono amugamba ompulidde kuliko omusango teesa naye ng'obudde bukyali costs muzireke naye ebyo bye mubalemeraako bajja kwavuwaliza bwereere osobolera ddala okuweereza abantu nga toli mu ofiisi eyo tulwane kubajja mu buyinza bonna ebyo byokuwa bambu noyagala akakafu akakagundi ebyo mubyesonyiwe bibamalira budde bibamalira ssente ne mutakola ddayo ku ground tukole engeri gye tujjako Museveni ekiro kya leero bw'asolako leero tumukeere enkya ekyo kimala otherwise mugenda kuva ku luuma omanyi kye bayita omupiira okuva ku luuma feri mu kyalo twavuganga eggaali n'oteekamu gata n'okolota naye waliwo omupiira lwe gukowa ne guva ku luuma ne gukola akammonde bwe guti okitegedde mugende mukole ebintu ebirala temuddayo kulepuka mu makooti gwe wa NUP bwe bakujja ne bagamba mbuno ovuddeyo kkiriza tugende mu by elections tusobole okukipinga n'akaliro nga kakyaliwo tojulira tugende mu kalulu hubedde ki akaliro kabeerewo aka politics Museveni ali mu kwerabiza bantu politics ali mu kwerabiza abantu ali mu kubazikiza kubamala mu kaliro njagala okwebaza ababaka ba NUP n'abakulembeze bonna aba NUP ku kye bakoze bulijjo mbagamba tuteekwa okukolayo ekyenjawulo ekyawukana ku bye babadde bakola bulijjo Museveni akola ekintu nosanga opposition ng'emuwana walaba nange omusajja kana akatukoze omulabe bwakatukoze omusajja ono abala ebyobufuzi omusajja ono bannange olabe bwatukoze bwati Museveni na kati buli lwatukola ekibi tulabemu omukisa bamemba ba parliament bekuŋŋaanyiza ne bagenda ekamwokya ne basalako kamwokya bagula omucungwa gumugumu guno ate nga gwa bbulu ate omucungwa gwe bagutya ogwa bbulu mpaku guno kandabe tompa gya yero bajja gamba ndi weenaaleemu awo ne bamalawo essaawa ensi neekuŋŋaana ne bagenda wali omu ebyo Museveni by'atayagala mu kizibu naffe tuggyemu omukisa si buli awali ekizibu wabaawo omukisa Sebadduka yayimba oluyimba olwo ne mwewuunya oyo omusajja yafa nnyo bannange tera alifuna ne mubuzi walabamu omukisa bonna bwe bagenze ebya palamenti babitadde ku bbali nalabye Chris bali omu nsinga yeekazaakaza era tujja kuteesa ati oyogera mugende muteese tulabe nga bwe bateesaawa oba nga bwe mwateesa ddi nga tebaliimu ebyo tukoleyo ebyenjawulo ebyawukana ku bye babadde bakola si kutandika kumuwona bannaye omusajja atukoze ekintu sebo omusajja atukoze ekintu kati buli lwakola ekintu tukolemu naffe ekintu naye agamba oba senga saakoze bwe kiti njagalayo Honorable Sewanyana ne Honorable Segirinya bwe muddamu okudda mu kooti mukoleyo kooti gye tuli kootinga ne Ebeneza agisangewo n'omwana wa Ebeni agisangewo hagambe waliwo Honorable yali awo egindi Kawempe North bali bamusibye olwo Ebeni nga yaliko nzenze nanda zegengera ndiwe nti banyani kakasana Honorable Segirinya yagamba naye gwe Segirinya ovene mu kooti nga tewali kye tukukootinzeeko akaguli kalabe nga platform gyoyimirirako wulira waliwo olumu lwe nali mbagamba buli kizibu ekijja mu maaso go tokikkirizanga kufuuka stumbling block ako nkamanyi nasoma nkugambye purepu nazisomerako Makerere ku university kati omuntu eyalinnyako ku kasozi k'abayivu era n'obwongo bukyukamu tokkirizanga kizibu kizze kufuuka stumbling block but a stepping stone ako bw'oba tewalinnyako ku kasozi waakiri okusomako purepu oyinza obutakategeera stepping stone yimirira ku kizibu ekyo osinziire ogende mu maaso wabula si kizibu kujja kukukuba kugwa Honorable Segirinya eyekomera bino ebyo weekazeeko ng'omusajja ebyo byakomye
ebyo byakoma mu kampeyini banange bantwala awo ne bakuyira akalulu. Kati tuli mu politics riyo si biri ebyagundi byaweddewo ebyobululu. Olumizibwa naye yimirira. His Excellency yali mu bulumi nakola bwati ne bagamba tebamukubye nakumukuba, yali alina obulumi nayimirira nakola bwati ne bagamba agamanyi galina temutugamba mbuno bamukubye nga bamukubye. Ebyo byokubonyera bino ebyo nabiganye Segirinnya, ebyo nabiganye. Kolayo kooti ne Museveni aginywereko otuzzi agimire. Ekyo bwe tunaatuuka awo tagenda kuddeyo kuzanyira ku mwenna mulina okugwa eddalu kuba ne Museveni yagwa eddalu. Ekirala bannayuganda mulaba kye nabagambye abakulembeze baffe temubaginya mubaleke. Kuba buli bakubatiya gaasi ffe bakubatiya gaasi ffe bakubatiya gaasi kati nabo bayingireko mu bato batukulembere. Mukimanyi nti bulijjo ffe tukulembera bo ne bagoberera. Kati nabo batukulembereko yesawa batukulembere naffe tugoberereko. Kubanga parliament olwakikoze KCC neyingirawo nigamba naffe tetugenda kuteesa. Kati kigende ne ku magombolola, kigende ne mu basawo, kigende ne mu basomesa, kigende ne mu babodaboda, kigende mu bataxi, kigende mu bobutale. Eggwanga tuliteeke wansi. Mulowooza bannange muwadde Museveni amayinja n'abanyigiriza nga muwana magezi. Omusajja akubye oluyi gamba wala bannange omusajja akuba oluyi, bannange omusajja ankubye oluyi, omusajja ankubye oluyi ng'akwongera. Tusobolera ddala okujjako Museveni naye simanyi Museveni kyova olabanga yabalogera ku muzinga gw'enjuki jjuuzi. Kwegamba afulula obuwango bwonna tubeere awo ng'emitwe giringanga omuzinga gw'enjuki ogwafuluka ffenna tuli biwowongole. Never. Buli alaba ku Segirinnya, buli alaba ku Honale Bugundi amugamba akoleyo kooti. Tugisome mu byafaayo. His Excellency Kyagulanyi tebakyaddamu muyimirizaawo. Ndowooza abeerawo ne yesunga n'agamba naye basenga omusajja onaddamu nankwata ne mubuulira. Buli lwafuna chance akola kooti egi yagambye bw'ati Jeno Dumbaye si ye Lumbuye. Bisawundinga Jeno Dumbaye Lumbuye. Kakati oli alowooza Dumbaye Lumbuye. Kati yo nayo kooti eri awo etambula. Dumbaye muganda wa Lumbuye. Koze kyebava batya Lumbuye. Kyebava batya Lumbuye. Buli lwofuna chance okwogera bane tuve mu bya bulingi. Yogera ekintu abali kisangawo balikkiriza. Nti omba naye omusajja yayogera ekintu. Naye bino bajja gamba bannange ono yale ezi masa olwo lubanga luyimba gundi olinga ali mu kwaya. Edda twayimbanga ennyimba z'amaloboozi zibeerako ebikolwa zino eza kwaya. Labaya ebyo bikolwa bya nnyimba twagala kati politics riyo. Essaawa ezisigaddewo za kusaba ebirala nja bireeta enkya ndowooza. Naye mpadde bamemba ba parliament aba opposition credit. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Kati awo tubalabiddeko bwe munaatuyita naffe tujja kujja. Naye ssebo luli ffe tubadde tubalwanirira, ffe tubalonda ate ffe tubakaabira. Bwe bakuba Segirinnya ffe tukaaba, bakube Ssewanyana tukaabe, batukube maama. Kati nammwe mutukulembereko, naffe tulwanirireko ku mmwe, nammwe mulwanirireko ku ffe kubanga luli ffe tubadde tubalwanirira basajja mmwe. Kati awo politics abalansinze. Sebo downi zanonanga ffe lwaki wagera Segirinnya? Lwaki wagera wano ne bakutwala? Kati awo tubalansinze equation chemistry. Mukama abawo omukisa. Lwaki tetusaba ne tuva mu kifo kino ng'ebiri emabega wa kamera tebinaba kutuukawo? Naye nga ensonga y'obutali bwenkanya Katonda agimanyi.
okusinga ne bw'oyinza okukimanya. Katonda atula mu ggulu eyo n'alabira ddala nga bakola amateeka aganyigiriza abantu nti omusajja ajjewo bbeiro asiba abantu abatalina kye bakoze. Katonda akimanyi nti alabira ddala nga Museveni mbusimanya ayiiya amazeewo atya NUP ateekewo etteeka nga tebabeeyimirira asibe ajjewo opposition ani NUP agikendeeze ennamba FDC agyongeze ennamba kuba gwe buli lwokendera kitegeeza oli alinnya. Bagambe kakati etteeka lya gundi ligamba bweri erya paalamenti ligamba alina ababaka abangi kakati FDC basingako babiri tye Oboya Wamuli ati Wamalonda leader of opposition. Oboya Wamuli ati agambe kati okuva n'olwaleero mpuuga genda okwate ka tempuli kya gaani gwokebera abayingira ku mulyango bye baagala ebyo. Kakati ani gundi kakati nze nonze leader of opposition kolo nandala mafabi muddemu mutandiko mulabako mmwe nandala mafabi mukyamulabako bali eyo bayiya kumalawo NUP bonna ne FDC kyovula banna bagambye tutaase Lukwago teri muntu anuma mu FDC nga Lukwago bwetu bwenayagala nze okutaasa Nambooze Katonda n'atuyamba ne tutaasa Nambooze ne Lukwago agwana kuyamba haleme kuggwerayo bw'atyo. Mmwe bannaddiini tugenda kutoloba nammwe. Omuntu eyampereza kino ekyawandiikibwa omuyambuuziza naye kyogamba baserwadda bukyanga basoma Bayibuli bino ebyawandiikibwa tebabimanyi tebabiraba. Eno Isaaya 10 tebagisomangako bwe bagisoma tebagitegera tebasobola gijjamu bubaka ne bajja ne babubuulira. Nze Museveni n'amala akyekolera n'ampita n'aŋŋamba nti wire jangu obuulire mu State House mujja kunsonyiwa olusooka nja genda musomere ekyawandiikibwa kiri mu Koseya Ezekiel 11 mugambe Museveni ffe ennyama Kampala ye sefuliya otufumba n'otulya Mukama akuwa omukisa nga weetereeza lekeraawo okulya abantu watematema ab'e Masaka bonna n'obafumba n'obalya. Bayibuli yeyogera nti nkulabira ddala ng'okikola abantu bange ennyama ekibuga okifudde sefuliya ofumba bw'olya. Ekyo kyawandiikibwa nga nakisomye mu State House banzijako n'akazindalo ne mulaba nga bagenze mu bulango bwa bakama baffe muddamu okuwulira nga mama Eben akaaba over yakoma ogenda mu State House siddanga mulaba ate nammwe abandinwanidde nga mugamba twamugamba talinnyayo kati kalabe anti yali agenze kulya kumbe nali ngenze kubuulira njiri. Naye buli gwayita ogendayo Bayibuli egamba bweti bannange temuddayo vuma abakulembeze bafukibwako amafuta. Bayibuli negamba nti Katonda bw'aba afuseeko omuntu amafuta amala kufiira mu ntebe n'omubuuza kiri luddawa nkugambye temuddamu kuvuma bantu bakulu. Mukama bawe omukisa. Museveni wangaaza Museveni mu linnya lya Yesu wangaaza Museveni. Ne boogera ebintu ebitalina makulu ng'abaana ba TikTok simanyi enjaga ekuta abapoliisi wano enjaga ekuta abapoliisi bye babeeramu mu State House n'owulira omusajja ng'anyoolanyola ebyawandiikibwa ateekewo enjaga ekuta abapoliisi. Nze n'amala mpita nnyinza omusomera ebyawandiikibwa 3 ne mmaliriza nga bantutte embuya oba bantwala. Kyogamba sirwadde tukisomangako nga Katonda agamba nti abakulembeze muddidde abantu bange ne mubafuula ennyama ekibuga kyabwe ne mukifuula esefuliya ne mubafumba ne mubalya. Tekimanyi nga Bayibuli egamba nti ekibuga kino mukifudde bannamwandu basusse mu kibuga kino bamulekwa basusse mu kibuga kino. Ekyo kyawandiikibwa n'okisomera Museveni n'omubalira abantu n'omugamba wata sweet Pepsi n'omugamba Museveni emundu ezo tewaleeta wata Kirumira. Bw'aba tiyatta Kirumira atubuulire kiki yazuula mu kufa kwa Kirumira kiki yazuula yajja n'alinnyirira obujulizi n'ebisosonkole n'abitwala n'ebisosonkole by'amasasi n'abitwala. Yabuuza ani alina kyasigazzaayo kireete ani abaddewo ng'alaba wuuno mu muyingize. Museveni wazuula ki mu kufa kwa Kirumira n'omala n'otwala ne muka Kirumira. Ebyo byawandiikibwa ne mbimusomera ate nsigalawo. Mutandika gamba ASP yabulanga Bendikito Kiwanuka nze sifaayo bwemba nga nkimugambye.
katusabe. Mukama Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo tukwebaziza olunaku lw'olwaliro Mukama. Mukama weebala olw'ekigambo kyo ffe Mukama twekutte ku ggwe nkugambye ffe Mukama essuubi awala wonna libadde lyatu ffe Mukama tetukyalina ssuubi walala. Bayibuli egamba bweti Dawudi yagamba nayimusa amaaso gange nze okubeera kwange kulivaawa nenga yimusa eri ensozi esaidi ne saidi okubeerwa kwange kwakuva eri Katonda. Ffe Mukama twayimusiza dda amaaso gaffe otugambye abo abantu abeewaana mbu beewaabwe babaaba baabwe bonna bakabaka bonna bakabaka be bali mu buli wamu n'abasiruse bo Mukama be bakulembera ministry kyovulaba zonna zigudde. Naye wamma Mukama Bayibuli egamba mu kitabo kya Isaaya nti gwe osomesa abaana baffe. Mukama wamu osobolera ddala okusomesa abaana baffe. Abaana ba Isirayiri baava mu Misiri nga ba engineers naye nga tebalina diguli za bwa engineer wabasomesa obwa engineer. Mukama omulembe gwonna tegusobola kusiriwala ne guggwaawo ate gwonna tebasobola kugutta ne guggwaawo. Tekisoboka. Mukama akikolera ddala. Waliwo abantu abeerabira nti nno waliwo abantu abeerabira nti Musa yakulira ewa Falaawo. Falaawo n'amusomesa najja abaana ba Isirayiri mu nsi y'e Misiri. N'Abayisirayiri basooka kugamba Musa okakasa otutwala oba gwe muzzukulu wa Falaawo. Babigamba lubongoya gwe lubongoya gwe state gwe yaweerera. Tebasoma Bayibuli nti Musa amagezi yagajja wa Falaawo agatwala abaana ba Isirayiri ne babajja mu Egypt ne babatwala e Kanani. Kati ekyo kisana nga wasoma Bayibuli n'omanya nti Mukama asobola okukweka omulembe n'agukweka gye babadde baguyigga ne bagukweka awo ne gukula n'avaayo n'anunula omulembe. Nze Mukama nzikiririza ddala waliwo sayinizi eziraga nti Mukama yateekateeka dda okununula Uganda. Museveni yaleeta abantu ab'okusaddaaka omu n'atoloka prophetic symbol nti omulembe gulitoloka. Omukazi yatoloka n'olubuto lwe n'agenda azaala omwana n'amuzaalira eyo olubuto ne lutoloka. Ebyo yali atta generation. Ekyo simbo nemulaga nti waliyo ogulitoloka. Weebale Mukama kubanga olina pulaani ey'okututaasa, olina pulaani ey'okutaasa Uganda, olina pulaani ey'okutununula. Nga abasumba beebase nga bonna basirwadde bawedde. Mukama abasumba bali ebisiyaga. Mukama bakitaffe mu Katonda nga batutunze kati baagala ssente. Era bw'oba omwagala omukubira simu n'omugamba halo jangu ne waneza Church House kasatuka n'omugamba mbadde nkulimba omutwe gunnuma nsabiraako. Awo oba omufunye. Naye omugamba bambi jangu nsabire mpulira omutwe gumbobba mu kawompo. Over. The telephone number you have got is not available at the moment. Naye kuza Church House ajja. Wamma Mukama ojja kutununula ne bwe banaaba tebaliiwo. Murodokayi yagamba Esther bw'oba ogaanye okununulwa kw'abantu bange kujja kuva awalala. Abayudaaya bajja kununulwa naye gwe n'ennyumba yo temujja kulama. Temujja kulama. Bulijjo tubagamba obutwa buli riyo nga bawakana. Baatidde n'okwogera nti Pastor Gideon yafudde butwa. Bulijjo tubagamba bannaye mukyogereko bannaddiini mugambe gavumenti erekerawo okutambuza obutwa ne bagana. Bakimanyi bulungi nti Gideon yafudde butwa. Batugamba Arusas Gideon yafudde butwa. Bulijjo tubagamba nga bawakana. Era Mukama nsabira Princess Bagaya bamuwa obutwa. Princess Bagaya wetolo nkusabidde mu linnya lya Yesu Mukama akusumulule. Princess Bagaya ali bubi embeera mbi bamuwa obutwa ayagala obavaamu takyasobola bavaamu. Princess Bagaya nkusabidde mukyala gwe mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda ayinza byonna. Siyinza butakusabira nyina akakwate Fort Portal. Princess Bagaya Mukama akusumulule. Mukama akutereeze mu linnya lya Yesu. Princess Bagaya nkusabidde. Ssaabasajja Kabaka twamulabyeko eggulo. Mukama twongera okusabira Ssaabasajja Kabaka.
Ssaabasajja Kabaka twamulabyeko Obuganda ne bujjula essanyu. Mukama mu linnya lya Yesu Ssaabasajja Kabaka tumusabidde yongera omuwa obulamu. Twamulabyeko yakoze emikolo gyonna n'awalampa paka waggulu. Weebale Mukama yongera omuwa obulamu. Bayibuli egamba nti n'abakadde obazza bujja nga mpungu. Obwongo tubumalidde kuseggirinya Princess Bagaya bamuwa obutwa embeera mbi. Mu linnya lya Yesu Princess nkusabidde Mukama nsabidde abantu bonna abalumizibwa, nsabidde abantu bonna ababanjibwa, nsabidde abantu bonna abalwadde. Mukama nsabidde abantu bakwetaaga, emitima gyamenyeka, emitima givulula, tebakyalina ssuubi, tebamanyi gye badda, essuubi tewakyali, bawulira. Waliwo omuntu abeerawo ne yeegomba n'okufa nga n'okufa takulaba. Nga bw'awulira omuntu afudde agamba maama senga mbadde nze, senga nze nfudde. Mukama nsaba okomyewo essuubi mu mitima gy'abantu mu linnya lya Yesu. Mukama nsaba ng'enjuba bwevaayo bweti mpola mpola omusana ne gwaka, wabeewo omuntu awulira essuubi munda mu ye nga livaayo we litabadde, nga teribaddeewo naye enjuba nga bwevaayo bweti, nga bwekula bweti bwevaayo, nga naye essuubi likula munda mu ye, asobole okulaba nti ddala alina gy'alaga, waliyo ekirala ekisingawo waali. Kubanga ffe Mukama gwe wekka, kuba ate Mukama gwe naawe bwe tuvaamu tubaka tetuwedde. Tetulina gavumenti, tetulina bannaddiini Mukama, tetulina bakitaffe mu Katonda. Ku mirembe giri abasajja baagumanga nti oba Akabu ankoze bw'ati, Eriya ajja kujja. Ddala Eriya najja. Omuntu yabeeranga neegunda agamba nti Prophet Nathani ajja kujja, ensonga aziyingiremu. Nathani n'ayogera ekigambo ne kiba, Nathani n'ayogera ekigambo. Dawudi n'agwa wansi n'akaaba. Kabaka Dawudi n'akaaba olw'okuba Prophet Nathani ayogedde. Naye ffe waffe Mukama teri, kubanga Nathani yandibaddewo ate bamumanyiiko, bamwinako fayiro bweziti, yali abaana ebisiyaga kutandikira mu myaka gya 9. Ate ono yajja abikyanga bw'ati, omusajja yayimirirako n'agamba, Kayanja yayimira ku kituuti n'agamba bw'ati, nabadde ndi awo bino byempitamu, President nankubira essimu n'agamba ngenda kulaba engeri gye nkuyamba, weebala okuyimira nange President Museveni, weebala okunnyamba. N'akuyamba ku ki? N'akuyamba ku ki? Etteeka lye eryalisazeewo erigamba Kayanja teyali abisiyaga, President ensonga aziyingiddemu agenda kunnyamba. Kati oyo tayinza kwogera kigambo n'agwa wansi. Oyo munnaddiini tasobola kwogera kigambo, omukulembeze n'agwa. Nathani yayogera ekigambo, Dawudi n'agwa, kubanga kyaliko amafuta, kyali kya Bwakatonda, tamwinako likodi yonna kuba talina na kyamwagaza. Nyi munnange omusumba alina emisango gy'omukazi, bw'ataayogere bulungi ku pulezidenti, kyaki bagenda gimuggyako bagiwa omukazi. Radio bagenda gimuggyako bagiwa omukazi. Oli gwe yagoba kubanga onaamuyina mu bukyamu, naye amuyina mu mateeka kuba ali mu gavumenti. Gavumenti bwe mukyawa byonna ebimuggyako n'ebiwooli omukulu. Buli omu amuyinako akakwate. Buli omu asooka muteekamu ddobo bw'ati n'amwogeza ebyekisiru. Buli omu n'amuteekamu eddobo bw'ati n'amwogeza ebyekisiru. Bonna limooti agiyina wano. Naye wamma Mukama weebazibwe, ekigambo kyo kisigalawo. Bayibuli egamba bw'eti, wagamba Peetero n'omugamba Peetero okuva lw'ovudde mu nnyanja n'okkiriza okujja, ogenda kuvuba bantu. Ate tekigenda kukoma awo, oli lwazi. Kwe ngenda okuzimba ekkanisa nga n'amaanyi g'ebisiyaga tegasobola kuginyeenya. Ekkanisa ejja kusigalawo. Gwe ng'omuntu ojja kulya ekisiyaga, ekkanisa ejja kusigalawo kubanga yazimbibwa ku lwazi. N'amaanyi g'emagombe tegagenda giyinza. Obulokole tekitegeeza Kayanja. Obunnaddiini kitegeeza kazimba mugalu, ekkanisa ejja kusigalawo, ekereziya ejja kusigalawo, obuyisiraamu bujja kusigalawo, enzikiriza zijja kusigalawo, omuntu agende. Kubanga Yesu yagamba ekkanisa eno ngisimbye ku lwazi, n'amaanyi g'emagombe tegagenda giyinza. Agwe eddalu yagenda, ekkanisa neesigalawo. Mukama weebazibwe olw'ekigambo kyo kuba kibeera kiramu, kyawandiikibwa emyaka miyitirivu emabega. Olwaleero kiramu. Uganda batta omuntu, omukazi ne bamutwala, n'abaana ne babatwala mu buddu. N'abaana ne babatwala, n'amataka ne bagatwala, ne tutafuna bwenkanya.
bateeka amateeka bayibuli egambye zibasanze. Mukama leka zibasange abasajja abo. Mukama mazima leka zibasange. Tubalabeko lumu ng'ekyawandiikibwa kino kibatuukirirako. Tulabe ku Museveni nga yeekweka kamera wakati mu basibe. Agwa kava mu basibe kuba kamera zizze. Bayibuli egambye muli yeekweka wakati mu basibe. Tayagala kamera zimukwate ng'ali wakati mu basibe. Weebale Mukama Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo. Era Mukama n'omwezi guno ogw'ekkumi n'era tugukwasiza. Mukama tuliidinge yonna gy'oyagala tugende. Mukama kwata akasengejja osengejje buli kyoyagala okusengejja. Ffe tetugaana. Kyoleeta tetugaana. Mukama kyoleeta tetugaana. Mukama twagala eggwanga lyaffe linunulwe. Twagala okukomya okuyiwa omusaayi. Mukama twagala Museveni afe. Twagala mutabani waffe. Twagala basibwe. Twagala bave mu ggwanga lyaffe. Twagala bave mu buyinza. Mukama twagala tubalabeeko nga beebase mu mirambo. Kino si Bayibuli yegambye nga beebase mu mirambo, beekwese mu basibe. Mukama leka nabe ekitala kibakwateko. Mukama leka Museveni afe mukazi wafumbirwe. Ku myaka egyo emikadde tumusange n'ekibbo kya muwogo ku mutwe ng'ava okukuulakuula. Bayibuli egambye bweti nti obugagga bwammwe buligenda. Bayibuli egambye n'obugagga buligenda. Tumusange nga yeetisse olusekese lw'enku, amagulu gazimbye, ate alina akazzukulu ku mugongo. Bayibuli egambye Katonda yagambye n'obugagga bwammwe ndibutwala, nabwo ndibusaasaanya. Mwewaana nti ewammwe mwenna muli bakulembeze, mwenna muli b'amaanyi. Abakoddomi abooluganda bako n'abakoddomi mwenna muli b'amaanyi. Muhanga yatubba nabba n'agamba yatunda mbuzi olw'okuba senga wa Kainerugaba, maama wa Kainerugaba omuto. Oyo omukyala Muhanga ye minisita w'ebyobulamu ebisookerwako. Andrew Mwenda Kojjawe ye muwi w'amagezi wa pulezidenti. Bonna bakulu. Bayibuli yegambye mwewaana nti mwenna muli bakulu naye n'obugagga bujja kugenda. Bayibuli Katonda yagamba bwe nnaatuuka obubajjako teri alibataasa. Muhanga yatubba nabba ettaka lya UBC nabba biki kati ye minisita wa Helesi. Naye Katonda nga bwali omulamu ajja bitwala. Weebale nnyo Mukama. Ekitiibwa n'ettendo tubikuddiza. Tukkiriza Mukama nti essaala zaffe oziwulira. Mukama essaala zaffe oziwulira. Era olunaku lumu tugenda funa obwenkanya. Ekitiibwa n'ettendo tubikuddiza mu Kristo Yesu omwana wa Katonda ayinza byonna. Amiina. Katonda mulungi ow'ekisa abampera omukisa. Gwaleero gamba nti ayi Mukama olunaku lwolwaleero mpulidde ekigambo kyo nenzikiriza n'omutima gwange nenjatula n'akamwa kange nti ndokose. Mukama ndokose mpa omwoyo omutukuvu annuŋŋamye ntambule mu butukuvu n'obutuukirivu. Sangula erinnya lyange mu kitabo ky'okufa oliwandiike mu kitabo ky'obulamu mu linnya lya Yesu. Amiina. Katonda omulungi ow'ekisa abampera omukisa mbaagala nnyo mu Mukama waffe Yesu. Tusisinkane enkya nate Mukama bw'aba ayagadde. Mukama bw'aba ayagadde. Morini Skin Care temwerabira. Esimu yange eri +974 33 93 96 39. Katonda omulungi ow'ekisa abankuumire. Espiasi Muwire, I sign out.